Abasumba b'abalokole wano mu ggwanga bakiikidde gavumenti ensingo olw'embalirira esomeddwa olunaku olwaleero nga bagamba nti n'ebitabo ebitukuvu biteereddwako omusolo kye bagamba nti kisaana kikyusibwe. Lwaki ffe ng'abalokole twagala okutegeeza gavumenti nti kikyamu okuteeka omusolo ku Bayibuli era guteeka okuvaako kubanga ekyo si kituufu. Bano kubaddeko Ssaabalabirizi ateekateeka okuwummula Joshua Lwere ng'abadde wamu n'agenda okumuddira mu bigere Odong Moses nga basinzidde ku mukolo gwa Ssaabalabirizi Lwere bw'abadde asiibula Abasumba n'okubanjulira omulabirizi Odong ng'omukolo guno guyindidde ku kkanisa ya Agape Outreach Ministries esangibwa e Makerere Kivulu. Omulabirizi Lwere agamba nti yeewuunya gavumenti okussa omusolo ku bitabo ebitukuvu kyokka ng'ebitabo nga bino ababiyingiza eggwanga tebabiggyako magoba okuleka okutaasa eggwanga ng'ekitabo kimu kisobola okukyusa abanyazi abatemu wamu n'abo abawuutanya ensimbi y'omuwi w'omusolo. Zino zina impact y'amaanyi okulamu bw'abantu bwe bazisoma. Zisevinga gavumenti sente nnyingi nnyo mu kulwanyisa obuli bw'enguzi, mu kulwanyisa obutemu, mu kulwanyisa obubbi. Gavumenti etwala sente nnyingi nnyo mu kulwanyisa emize gye emibi. N'olwekyo ebintu nga bino nga Bayibuli eyamba okukyusa obulamu bw'abantu, morals, empisa z'abantu ne bakyusibwa ne badda eri Katonda. Ekintu Bayibuli emu bw'eti esobola okuwonya biliyoni za siringi. Omuntu ono eyandikubye essasi n'akuba essasi omuntu n'amutta oba n'abba. Bayibuli eyo emu bw'eti erina impact y'amaanyi nnyo ku bantu abo. Bano balangiridde olutalo sinziggu ku basamize abeefunyiridde okukuba enkuŋŋaana nga bakyusa abantu beegaane Yesu Kristo nti si baakuganya bikolwa bya sitaani bino kumaamira ggwanga lyaffe. Eyo spirit tugenda kuyimirira tetugenda bakkiriza Kampala Bano bavumiridde ne bannamawulire abawandiika ku basumba nga babayita abasabirizi ng'omulabirizi w'abasumba mu Kampala Patrick Musoke wamu n'omwogezi waabwe Mutembe Yunus bagamba nti ebyobugagga abasumba bye balina bye bisinga obungi wano mu ggwanga. Tulina amasomero ag'abasumba, tulina ebitongole, tulina radios, TV stations, amalwaliro ebigaba emirimu eby'abasumba. Lwaki eyo endowooza okugamba nti abasumba basabiriza eyo ndowooza nkadde nnyo ddala. TV stations z'abasumba newankubadde radio station naye tutandikire ku eno yennyini KSTV mukama muwe omukisa omusumba Solomoni Musumba akozesa abaana abalokole n'abatali balokole abataka wansi w'ekikumi ekitegeeza musomesa Katonda jagala kuŋŋamba nti omuntu akozesa abakozi 5, 3, 4, 5, 7 mbu naye musabiriza basebo ne bannyabo tukitereeze bulungi naffe twetereeze. Oluvannyuma bano baguddewo ofiisi ebatwala mu Kampala era Ssaabalabirizi omujja Odong Moses n'abanjulira olukiiko lwagenda okukola nalwo ng'omusumba Joseph Sekate aweereddwa ekya Ssaabakunzi mu ggwanga ng'ate ye omusumba Trifosa Sekate wa byabulamu era nga bano baweze okukolera awamu. Obulamu bwange kuweereza okuva obuto bwange era nzikiriza nja kukola kyonna ekyetaagisa era ndabe nti mpeereza National Fellowship era nzikiriza omulembe gwaffe ogwaba musaayi muto gugenda kukola enkyukakyuka nnene naddala si kujjawo bakadde baffe bye baatandika wabula okubyongerayo. Ssaabalabirizi Odong awanjagidde bonna be yavuganya nabo kussa n'abo abaavuganya ku bifo ebirala kyokka ne batayitamu okudda bakolere wamu basobole okutwala obuweereza bwa Katonda mu maaso. Ensonga yonna omuntu yenna oba ntopagire oba wampagira kyangu tukolera wamu tusinga obwakabaka bwa Katonda ne National Fellowship bagende maaso. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.